Mu mwezi gwa 11 omwaka 2021 minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja yategeeza abantu abawangalira ku ttaka lya Sangobbe mu disitulikiti y'e Kyotera nga bwe baali bagenda okuwandiisibwa era bonna baliyirirwe basobole okwabulira ettaka lino olwo gavumenti erimireko bulungi ebinazi. Kyokka n'okutuusa olwaleero abatuuze abawangalira ku ttaka lino eriweza square miles 247 bakyakukkuluma nti engeri ensonga eno gyekwatiddwamu ekyali yakasoobo ddala. Bano baali bateekeddwa okuba nga basasuddwa mu mwezi ogwa Desemba omwaka 2021 we gwatuukira. N'olunaku lw'eggulo minisita Sam Mayanja yazzeeyo mu kitundu kino okulambulawo omulimu gw'okulima ebinazi we gutuuse nga wano abatuuze bwe bakamutemedde nti ettaka lyabaggyibwako wabula essuubi ly'okubaliyirira lyo likeewa buli lukya. Pulezidenti yayogerako nti abantu abali ku ttaka eryo wabeewo okubabalirira babasasule. Abo abali ku Sangobbe abatali ku Sangobbe babaleke. Njagala kubuuza nsonga ki RDC ne security ebaletera okugoba abantu ng'ate tebanabasasula. Abantu baali basangiddwako ng'ettaka kkalu ate nga bawangayiddeko emyaka mingi. Kakati baba bawangayiddeko emyaka mingi bazayiddeko n'abazzukulu baba avaawo goroza okumusengula n'okumusasula kyalisoose. Kitegeeza nti ekyalisoose kye baasembya. Abatuuze bakukkulumidde abakola mu Sangobbe okukwatanga abantu be bagamba nti bali mabega w'okulemesa pulojekiti ya gavumenti. Kwe kukwatibwa kw'abantu n'okubatulugunya. Pulojekiti bwe bayajja kuyamba abantu n'okulaba nti abantu bagiganyulwamu. Lwaki abantu babakwata ne wano tulimu ba victims bangi n'ebiwandiiko weebiri. Ettaka lya Sangobbe litudde ku magombolola 4 okuli Kakuuto, Kyebe, Kabira ne Kasasa wabula nga gavumenti ezze ekyogera lunye nti emanyi abantu 3 bokka abaliko mu butuufu era abalina okuliyirirwa ng'abasigadde abali eyo kumpi mu mutwalo mulamba beesenzaako mu bukyamu. Abatuuze beewuunya obanga ddala abaggyibwako ettaka lyabwe banaayiririrwa ensimbi ezijja mu ttaka lyabwe olw'ebbanga eddene lye bamaze nga babakandaaliriza. Etteeka ligamba nti omuntu asobola okuliyirirwa okuliyirirwa mu myezi 6 era omuntu oyo bw'abanga taliyiririddwa addamu n'akola ki n'abalirirwa. Abantu abo bonna abaabalirirwa tugambe gye bali kriteria ki gye mugenda okukozesa ey'okubaliyirira ng'ate ettaka buli lunaku buli mwaka lyapulisiyetinga okubalemu abalirirwa okutuuka kati tibalina gye balaga. Akati bwe batomusasudde ate ente eze ne zifuluma ne zirya ebinazi ne bamuvunaana mu butuufu kiba kikyamu. Nsaba gavumenti nga bwe yasalawo abantu abo bakompasetinge buli muntu anoonye gy'akola ki gy'alaga. Ignatius Tumwesiga akulira enteekateeka ey'okulima ebinazi e Sangobbe asambaza ebyogerwa nga bwe beeyongeza ettaka eritali lyabwe. Ettaka gavumenti gye yawa baayitako ne bakola ki ne batwaliramu n'ettaka ly'abantu. Honalewo era actually oba waliwo ettaka ly'omuntu lye baatwala honalewo minisita oyo. Ono era azzemu n'ajjukiza minisita nga pulojekiti bw'ezingamye olw'abantu abatannayirirwa n'asaba gavumenti okwanguyiriza ku nteekateeka eno. Kati kyensaba minisita nti abantu baffe baabalibwa naye tebasasulibwa. Kikosa pulojekiti, kikosa abantu abo. Wabula minisita Mayanja agumizza abatuuze abatannaba kuyirirwa n'alagira okuddamu okuwandiika abantu abatannasasulwa. Abakomplaininga bonna nti babbiddwa amayumba gaabwe bwe baba nga bali wali wammanga bonna baba ebweru nti babasibiddewo bonna babawandiike obayite byonna one by one. Abo abalimbye tubakwate tubasibe. Abo abatuufu tujja kubetondera ate tubasasule. Mayanja wabula atabukidde abantu abagamba nti waliwo ettaka eryabbibwa ku ttaka lya Sangobbe n'alabula nti mpaawo omuntu yenna ajja kulemesa enteekateeka ey'okulima ebinazi. How can somebody come and say that the thing is not in order? How can you come and complain on title which is law? Bring a point of law. And si buli complaint ereetebwa gye yeba complaint.
ensonga y'ettaka lino etandise okufuuka kalema nga woofiisi nnyingi mwetuuse kyokka ne watabawo kikolebwa ky'amaanyi nga kati kino waliwo abalowooza kiyinza n'okukosa pulojekiti y'ebinazi eyasengusa abantu. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.